YPA breed lulyo luno lw'amaanyi mu ddala mu nnyama lwe lulyo olusingira ddala lutwakalabyeko mu nsi yonna lukakasiddwa mu mawanga nga China mu Asian countries Gulf countries zonna balidde ku lulyo lwaffe Egypt baluliddeko ate tutandise n'okuexportinga mwattu gye twajjanga South Africa kati naffe tutwalayoko because we have an exceptional breed kyetutegeeza kyekiriwa nti twagatta ebika bisatu netufuna olwe South Africa lwe bayita Bua netufuna olwe Botswana lwe bayita Kalahari netufuna olwe Uganda lwe bayita Mubende netubigatta kati ate bino nebifuna breed eri organic eyaffe tugiriisa bisaka byennyini kati olw'okuba eri organic ng'ate y'amaanyi egejja kati batandise ogyegomba ate ogiimportinga mu mawanga gaabwe so kyekitufudde ey'enjawulo ne tugamba nti katuwene kuba na Uganda omukisa kubanga olulyo luno tosobola dufuna bw'oba toli memba so mugambye bannayuganda katugende nga tusaasaanya olulyo luleme kubulawo. There is a time where it comes and it is extinct, you cannot see it, so we are supplying it all over Uganda. Olulyo lwa YPA breed twalukola mu ngeri nga embuzi zino zisobola okuzaala abaana babiri ku baana basatu era nga bw'obanga ozirabiridde ddala bulungi nga bwe tulina okuzirabirira osobola okubeera nga buli luzaalo osuubira abaana basatu abagenda okubeera nga baza kitegeeza mu mwaka embuzi esobola okuwa abaana 6 gattako ne maama ze embuzi 7 kati gwe obwavu oba obugobye kitwala ki kitwala ndabirira nnungi okubanga oziriisa bulungi okubanga ozijjanjaba bulungi ozifuuyira mu budde ate nga ne bwe zisula ofuddeyo okulaba nga zisula bulungi ekyo kyokka embuzi kyezeetaaga kubanga zo teziriiko bintu nnyo bingi bye weetaaga nga bwe weetaaga ku kisolo kiki ekirala so buli munnayuganda wooli oba oli kwatano ku 10 oba oli kwatano ku 5 ffe tukuyigiriza butya nga tukuwa n'ebiyumba ebya kalina nti n'ali awafunda osobola okulunda embuzi zino n'okola ssente kola okugezaako okukwatirako bannaffe betuze tutendese tujja ne tukutendeka omanyi ekigendererwa kya Youth Platform Africa kwe kulwanyisa obwavu n'obutamanya kati osanga omuntu ng'ayina ettaka n'alitunda n'agula booda ekitali kibi kuba agenze mu bizinesi naye oba oli awo yandikozeseza ettaka eryo n'agula booda ng'ate n'ettaka alisigazza so olw'okuba talina kyakolerako kiri productive kyetuva tusalawo nti tukozese okumanya kwe tulina ffe kwe twafuna twatandika n'embuzi 2 kati tulina embuzi egigenda 6,000 right now tuli mu kugaba bwe tujja ne tukusomesa butya bwe balabirira embuzi ne tukutendeka bizinesi z'embuzi zikola zitya ne tukutendeka butya bw'osobola okumaketinga embuzi ne ziba nga zifaanana ng'ezaffe embuzi 600 n'ozisanga mu kifo kimu nga zeeyagala bwe tumala okutendeka olw'okuba bannaffe abamu balina okusoomoozebwa mu bya kapito ne tuteekamu kansindi kanjake zembuzi 5 zetuwa buli group era nga kyeweetaaga gwe nga group ali eyandaba oli kyenjojo oli ngora oli kaperebyong abimu oli Eastern Uganda wonna wooli weetaaga kujja we registering Youth Platform Africa oteeka okubanga oli registered mu government group yo ng'erina umbrella mweri nga bwejja neyewandiisa eno ne bammemba baayo ne beewandiisa bulungi ne tubategeera kyetuba tuddako is training bwe tumaliza training tugenda kuba dispatching embuzi zino era tugenda kukikolera ddala ndowooza mukama bwana tuba tusobozesezza ne tufuna n'abantu abalala batwegattako nene wana batebazze tetujja kusigala tutambulanga bwe tunaaba tusobodde wabula abalala we bajja ate kikola bulungi era naffe ne tweyongeramu amaanyi abadde bagaba groups 10 buli mwezi oba buli mwaka ne tugaba groups 5 groups 10 twagala bannayuganda bategeere nti bizinesi y'embuzi ffe twekomako. We cannot supply internationally sustainably because we don't have enough supply. Tetulina mbuzi bagala embuzi tani 10,000 tani 3,000 nene tani emu tegisobola because tani emu egenda kubanga egenda mu embuzi nga 10,000 so understand it tetulina mbuzi kyobola abantu zino bwe tuziwa abantu bano kibakakatako okuzirabirira zaale. Erinnya Damali Mutoka Naku neddira Fumbe ndi mukyala w'omwawule Kanoni Reverend Edward Mutoka twawummula lwaki njogera ebigambo ebyo kubanga ndi musanyufu nnyo ekigenze ewala nga tuli mu Unity Trust omulimu guno gwekoze okututuusa ku ba YPA Mukama yeebazibwe nnyo kubanga wakati mu kusoomozebwa kw'okuwummula
tubeera n'obunafu naye tufunye emirimu nga batuwadde embuzi gye tugenda okwekolera awaka nga tukola nga twezaamu amaanyi saate nga tuyigiririzaako n'abantu Katonda batuwadde awaka okulima n'okulunda okusinga ennyo okulunda saate nga tusobola okukwata ku kabuzi ako oba ku mbuzi ne tufunamu kye tufunye ne tuyambako abantu abalala be tuba tuweereddwa Katonda bw'aba atadde mu maaso gaffe okulabirira. N'olwekyo nze neebaza bwebaza tusookera ddala okwebaza Untrust Maama Daisy supervisor atuuka mu buli office taata director Mulondo mbeebaza nnyo okukwatagana obulungi ne bannaffe aba YPA Mukama yeebazibwe nnyo kubanga batukoze bulungi. Tugenda kuddamu naffe twezaamu amaanyi okwongera okulunda n'okuyigiriza abalala. Twatandise dda n'okufuna bannaffe nga tubagamba ti ennunda si bwe tujja okulunda katulundeko bwe tuti ng'aba YPA. Buli kibiina kigenda kufuna embuzi 5 ekibiina ekyo kirimu abantu abali wakati wa 2 na 3 bagenda kufuna embuzi 5 bagenda okulunda basobole okubeera nti bamultiplyinga ate ne buli muntu asobole okubeera nga afuna era alunda nga sekinoomu mu maka ge. Omukulembeze w'eggwanga bulijjo atukubiriza natugamba nti muddeeyo wansi mubeere nga mubuulira abantu mubayigirize bave mu subsistence farming bayingire mu kyuta commercial farming kati nga ekitongole kya Youth Platform Africa awo ne tugamba nedda naffe tusobola okuba ku kyetukola ne tugatta ettofaali ku nsonga eyo yensonga awo tutambula eggwanga lyonna ng'omulundi guno tuli mu bitundu ebyeruweero tugenda kugaba embuzi esoba mu 200 eri abalunzi ab'enjawulo kubanga twakizuula nti embuzi is a money making machine. Obudde bwonna embuzi mu myezi 6 ejja kuba ezadde mu mwaka ejja kuzaaliramu emirundi 2 ezadde obwana busatu kasitobeera ng'ozirabirira bulungi ogenda kwesanga nga ensimbi tezisobola kwekubya mpi abaana bajja kusoma bwe weetaaga obujjanjabi ojja kubeera ng'obufuna kubanga ffe ng'ekitongole kya Youth Platform Africa ffe ogwaffe wakulaba nga obutale weebuli era obutale tubulina era njagala okukubiriza abalunzi ffenna tuveeyo twettanira emisomo egituyigiriza ku by'okulunda. Level where we are giving only 1, 2 to 3, 5, 10, but now we are at the level of giving 200.